بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulabera abatuuliriza ku Thurayya Islam Media amatenda amanjuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala, tusaba ebyengera n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukomyewo nate ne programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo wamu ne Shk Salim Bbosa. Twebaza mwenna abasobodde tweyungako mu kiseera kino. Tugenda kuba tutambula biidhnillahi tabaraka wa ta'ala n'ebibuuzo byammwe bye mwataddeko mu comments awo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo tusaba mwenna mubeere nga muyita bannammwe okubeera nti beeyunga ku programu eno. Ekyokubiri, tufuna ebibuuzo bingi mu wiiki naye nga era tulondamuuko mu ebyo ebibuuzo ebiba bijjidde mu wiiki ne tubanga nabyo tubiyisaawo ku programu eno. Tukujjukiza okubeera nti nno weeyongera okwekuumira ku Thurayya Islam Media era obeere ng'osharinga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omugaso gwa ddaawo eno gusobole okubeera nti nno gubuna abantu bonna abatufollowinga era n'abatatufollowinga beeyongera okubeera nti nno bagoberera era nga baganyulwa. Yenze Mawejje Abdurahman ku lwa Thurayya Islam Media. Mukkirize Shk Salim Bbosa biidhnillah abeere nga atuwa obubaka obusooka nga bulijjo tubeere nga tuyingira mu bibuuzo. Naam Shk Salim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abatulaba balungi era abatuuliriza balamusiza n'ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yatusiimira n'akitukwasa nga ffe abakkiriza. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nnyini matendo amalungi agatabeeranga mu bukendeevu, agatagenda kubeera mu bukendeevu. Buli kyonna kye yeeyita Allah kyali. Naye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebitendo bye n'amannya ge amalungi abeere nga assa okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi ow'omulembe guno etagenda kujjayo nabbi mulala okujjako Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fahuwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Yewe nkomero mu bannabbi era yewe nkomerero eyafundikira obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu n'okujjumbira ennyo okusoma obusiraamu. Anaasoma obusiraamu tagenda kumenyeka. Atajja kusoma obusiraamu bugenda mumenya nnyo, ajja kukola nnyo vulugu, akole buli kikyamu kyonna. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah okugamba mu Qur'ani nti mbasinga okumutya be baddu be abamanyi. Mufuuke bamanyi musobole okuyingira mu kutya ennyo Allah. Obumanyi wano bwe bategeeza si bwe bumanyi nti gundi yasomera gindi, wabula omuntu okubeera nga amanyi Allah. Tulabye abantu bangi olwaleero nga basomera egindi n'egindi naye ate nga mu kutya Allah tebaliyo. Ati n'olw'ensonga eyo bannyinaza abalungi, baganda bange, bakadde bange mwenna, bakubiriza okubeera nga tumanya eddiini yaffe ey'obusiraamu. Twenywereze nnyo mu kubeera nga tukenkuka mu kitabo kya Allah, Qur'ani y'ekitiibwa. Kye kitabo Allah kye yassa ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ate era nga kye kitabo ekyakuŋŋaanya ebitabo byonna ebyakulembera Allah bye yassa ku bannabbi. Bwe kibanga ekitabo ekyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma nakyo nga mwe muli obubaka bwe,
mwe muli amawulire ag'okwesiima, mwe muli okumanya kwenkomeredde, mwe muli emikisa, mwe muli okwesiima, mwe muli obuluŋŋamu, mwe muli ensonga yonna ekwatagana ku bulamu bwaffe obw'ensi n'obulamu obwakhira. Era ng'okusoma Qur'ani bye bimu ebigenda okusitula amadaala ago okubeera mu jjana. Kijja kuba kya bulyaza amaanya bunene okuyingira kaburi nga Qur'ani togisoma, nga tobadde musomi wa Qur'ani. Ojja kuba okoze obulyaza amaanya bunene nnyo gy'oli, ate era ojja kuba okoze obulyaza amaanya bunene nnyo eri obusiraamu, okuba nti ojjulukuse mu bulamu buno obw'ensi nga Qur'ani toli mu abo ababadde bagisoma. Qur'ani kye kitabo kya umma, kye kitabo ky'abasiraamu. Bwe munaaba temukijjumbidde, mwagala mujjumbire kitabo ki? N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga Qur'ani tugisoma, tugiyige, ate tugisomese n'abaana baffe. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Abasinga obulungi mu mmwe mu umma eno yo yayigiriza Qur'ani wa 'allamahu, n'agiyigiriza abalala. Fuba nnyo okulaba nti abaana bo bonna bamanyi okusoma Qur'ani, so si kulondamu mwana nti ono y'aba amanya Qur'ani. Abaana bonna bafuula abasomi ba Qur'ani, bonna bawala n'abalenzi bafuula abasomi ba Qur'ani. Ensonga eyo nga ngimaliriza, njagala tukubeko ttooki mu bintu ebitonotono ebisinza okwonoona ensi eno nga bigenda kwonoona n'enkomerero y'abantu. Ekisookera ddala be bantu okuva ku Allah, abantu okubeera nga tebamanyi Allah. Mulaba abantu bangi bakoze nnyo obujjumbize mu shiriki, abantu ne bakola nnyo obujjumbize mu kusamira, abantu ne bakola nnyo obujjumbize mu kumanya eby'ennono, ne bava ku Allah. Kyova olaba kisaddaaka abaana buli kiseera abeerawo, abantu ne bazuula ennyo mu ddiini lwakuva ku Allah. Baganda bange, ensi tesobola kubeera mu shiriki, abantu ne babeera nga tebamanyi Allah, ensi nebeeramu emirembe. Naye tuba twagala okutereeza ensi yaffe n'okubeera nga erimu amun, emirembe, n'okubeera nga ogenda kufuna emirembe ku akhira, tutegeere Allah. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, abo abakkiriza ne batambaza bukkiriza bwabwe na shiriki, ulaika lahumul amun wa hum muhtadun. Allah yagaa nti be bagenda okubeera nga balina emirembe, security mu nsi yaabwe, nga bw'olaba Saudi Arabia ebugaanyeemu emirembe lwakwekuumira ku tawhidi, so si shiriki. Era ekiseera kyaliwo nga bali ku shiriki nga tebalina mirembe. N'olw'ensonga eyo bannyinaze, baganda bange abalungi, bakadde baffe ab'ebitiibwa, tubeere nnyo ku Allah, tumutegeere. Abakulembeze n'abatali bakulembeze, twenywereze kwani? Ku Allah. Ensonga ey'okubiri, Shk Salim, naam, ku nsonga eyo yennyini, naam, ki ekitegeezebwamu n'emirembe? Emirembe be bantu okubeera nga balina emirembe mu bulamu bwabwe. Kubanga omuntu yenna atali ku tawhidi nga ajjumbidde shiriki, buli kintu kyonna kyalaba kitya. Atya n'ekiwuka ekisala mu maaso ge, atya n'omuntu amutunuulidde ennyo, hatta n'emirembe mu nsi gibula, security nebeera nga teriimu. Kati olwaleero abantu tebatya bannaabwe, oli atya abantu batya n'okuleka abaana awaka. Bantu bajja bakwata babatwale babasaddaake mu masabo. Tulabye abaana bangi be banoonya nga bakadde baabwe bababuzeeko ne babakwatira mu masabo g'abantu, abamu nga bakutuddwako ebitundu ebyekyama. Kitegeeza tewali miki, tewali mirembe. Juuzi omuvubuka bamukwata n'omutwe gw'omwana ng'ate agulese ku parliament. Naye weebuuza, yali mwana we? Kale ne bw'aba mwana we, otambuza otya omutwe gw'omuntu okugujja e Masaka n'oguleeta ku parliament? Kitegeeza ensi tesobola kubeera mu mirembe, n'abantu okubeera nga balina security mu bulamu bwabwe n'essanyu ebbanga lye banaamala nga bali ku shiriki.
eyo nsonga nkulu nnyo. Bwe tuba twagala emirembe bannaye mudde ku Allah, muve ku byobuwangwa, muve ku nnono ezitatuteeka wakati waffe nani ezijjudde shiriki, tudde ku nnono ez'obusiraamu zennyini zezigenda okutuyamba. Ensonga ey'okubiri mu nsonga ezoonoona ensi ate ne zoonoona n'enkomerero kwe kubulwawo abamanyi abeetengeredde ku ddiini. Olwaleero bannaddiini okuzuula omuntu nti oyo ddala munnaddiini ddala kizibu. Ekyo kyonoona ensi. Ensi buli webulamu bannaddiini abanyweredde ku Allah. Kubanga olwaleero abantu betulabanga bannaddiini beeyita oluusi bannaddiini kunyweza bifo bye balimu. Abamu ne beeyita bannaddiini olw'ebyenfuna bye baagala okufuna. Kyova olaba buli w'osanga omutindo nga gwa kiboggwe mu bannaddiini by'ebizibu ebijjumbidde. Olwaleero tulaba abantu bangi abeeyise bannaddiini abali ku Facebook ku mikutu egy'enjawulo kye bakoze abantu mu kubafera, mu kubalyako ssente. Waliwo abantu abanyumiza ebikolwa ebikyamu bye neewuunya ddala nti munnaddiini asobola okukola ekikolwa ekyo. Nti n'agamba ngenda kusomesa abantu ya saluna n'ateekawo n'omukutu n'abasoloozaamu ssente n'akumazaako ya saluna n'agamba nti olina okugula ente tukole omukolo nkuyingize mu Qur'an. Ng'era bw'oba tomuwadde ssente nakukola mukolo kukugamba nti kati yingira mu Qur'an akusomereddwa ezikkolimira. Ebyo bingi biri ku mikutu vulugu. Kitegeeza abantu senga tunaabulwa bannaddiini abeetengeredde ku ddiini ensi tesobola kubeeramu mirembe. Okufuna emirembe kwe kufuna abantu abeetengeredde ku ddiini nga bannaddiini tebakozesebwa bannabyabufuzi, nga bannaddiini essente tezibamalamu, nga bannaddiini tebatunuulidde bifo mwe bali, wabula bakola ekintu eki kutereeza abantu kubeera ku Allah, kutereeza abantu kubeera ku ddiini, kukola nga basiimisa Allah. Naye olwaleero ekyo kibuze mu bantu. Ensonga eyokusatu kwe kusanga bannaddiini ababeera ennyo ku lusegere olw'abagagga, n'okusanga bannaddiini ababeera ennyo ku lusegere ku bakulembeze. Buli oyagala okubeera munnaddiini omutuufu olina okuteekawo wakati wo n'abakulembeze distance. Olina okuteekawo wakati wo n'abagagga distance. Babeera n'ebigendererwa byabwe birala. Omugagga tojja kumuwabula bw'onoomubeera ku lusegere. Omukulembeze tojja kumuwabula ebbanga ly'onaamala ng'omuli ku lusegere. Kubanga abakulembeze bakutte bannaddiini babateeka mu nkwawa zaabwe. Ne babakozesa buli kintu kyonna. Abantu ne babeera nga tebakyawana respect bannaddiini. Kubanga bakozesebwa abakulembeze, bakozesebwa abagagga, baganya okuteeka wakati waabwe n'abakulembeze n'abafuzi distance. Buli oyagala okwetengerera okwogera amazima awali omugagga, oyagala okwogera amazima awali omukulembeze, olina okubeera nga wakati wo naye waliwo distance, obutabeera mu nkwawa z'abantu. Ensonga ey'okuna ba fake pastors. Abantu abeeyita ba pastors naye nga ba fake boonoonye nnyo ensi eno. Tunuulira ebiri mu church. Tunuulira ebikolobero ebiri ku bakyala nga bikolebwa ba pastors. Tunuulira ebintu bwe bifudde mu nsi lwa ba pastors. Kati fake pastors bakoze kinene nnyo mu kwonoona ensi ate ne boonoona n'enkomerero yaabwe. Eyo nsonga nkulu nnyo. Naye abantu baganya okutunuulira biki ebigenda okubagasa badde eri ani? Badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abalungi, ensonga ezo tuzitwale nti nkulu. Gye njagala ensonga okusembyayo be bavubuka okulagajjalira ku bulamu bwabwe okubeera nga tebabutaddeemu maanyi. Mu mbeera ez'enjawulo kyovulaba osanga abavubuka nga batunda n'ebitundu byabwe ebyekyama ne beeteeka ku social media olw'okwagala essente. Abavubuka baagadde nnyo okufunirawo amangu
okufuna ebyenfuna mu bwangu oba okufuna ebintu nga bakozesa olukujjukujju mu haram ne mu mbeera etali nnungi. N'osanga omukyala ng'asobola okwetimba ku mitimbagano naye ng'ali bukunya olw'okuba bagenda muwa ssente naye kigenda kugasa ki. N'osanga omuvubuka nga tayagala kukola naye ng'ali mu kufera bantu abo abali ebweru n'atandika obbagamba ABCD bamuweereze ssente. Baganda bange abalungi, abavubuka bwe tunaaba tukyalimu obugayaavu, bwe munaaba mukyalimu obugayaavu ne mutaagala kuteeka maanyi ku ddiini, ne mutaagala kuteeka maanyi ku kukolerera nsi na kukolerera bulamu bwammwe, obulamu obw'omu maaso temugenda kububeeramu na mirembe era temugenda kuganyulwamu, kubanga wetunulira ebikolwa byonna ebiri ku social media, ebyokweyambula, ebyokulaga ebitundu ebyekyama, ebyokulaga ebikolwa ebyobuwemu mu lujjudde bikoleddwa bavubuka. Ebyo tebisobola kubeera mu nsi nebeeramu n'emirembe. Akhira yo tesobola kubeera nnungi. Twetereze ffenna ng'abantu, ensi yonna yeetereze okuviira ddala ku bakulembeze n'abantu abali wansi. N'ensonga gye njagala okusembayo ensonga ey'omukaaga, okubeera ne bannabyabufuzi abafudde ebyobufuzi bizinesi. Okubeera ng'abantu tebakyakola ebyo bigasa nsi, wabula ebyobufuzi babifuula bizinesi. Kyova olaba buli kiseera bannabyabufuzi babagula ne bayisaawo puroguramu ezaabwe, ne baleeta ebbago eritajja na mbwongo, ne bakola ebintu ebitaliimu nansa, kubanga ebyobufuzi olwaleero bifuuse ki? Bifuuse bizinesi. Kizibu nnyo okugamba omuntu nti ateeseza nsi ye, alumirirwa ggwanga lye, alumirirwa bantu be. Abantu bataagudde eggwanga lino kubanga bannabyabufuzi baafuuka abantu olwaleero abaagala okubeera nga bafuna bufunyi ssente. Kati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira mu nsi bye bivuddeko ensi eno okwonooneka. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga tutereeza mu buli mbeera yonna. Ensonga endala biidhinillah tulizoogerako omulundi ogujja, kuba si gwe musomo gwaffe, naye tuyingire mu bibuuzo, naye nga njagadde tukube ettooki mu nsonga ezo ezimu ngazi buli emu, naye tumanye nti weewali ensibuko y'okwonoona mu nsi n'okubeera nga twonoona enkomerero yaffe. Naam. Shk Salim Bbosa, barakallahu fiika. Ensonga ozikonyeeko. Naam. Era nkakasa nti abatulaba era abatuwuliriza muzinootinze. Nze nja kukusaba Shk Salim. Naam. Ensonga zino gye bujja oba misomo gyaffe egijja, ozigaziyeemu emu ku emu, inshallah. Olw'ensonga zirimu ensonga nnyingi. Ekyokulabirako yogedde ku nsonga y'abannaddiini mu nsi. Bw'otunuulira ebyafaayo bye tusoma, naam, buli mulembe oba buli period, oba buli gurupu y'abantu we bawangaalira, naam, wabaawo munnaddiini bwe kiri asongebwako. Naam. Noga nti ku mulembe gw'abantu bwe bati, munnaddiini yali gundi, ng'abantu bonna bwe baba n'ensonga bagamba Sheikh agamba ki? Gwe tulina okuwuliriza. Gwe tulina okuwuliriza. Olwaleero ekitakola ki? Olwaleero ekitaliiwo. Ekitaliiwo. Weebuuza ekibuuzo gwa mpuliriza era ndaba. Wano mu Uganda oyinza kuzza nsonga ze ez'eddiini waani? Munnaddiini ki gw'osongako e Kampala wano? Era n'ogamba katulinde munnaddiini kyagamba. Kyagenda okwogera kye tugenda okugoberera. Naye byonna byonna tubyogeddeko. Problemu era ekintu eki kwe kubeera nga bannaddiini bakozesebwa abakulembeze, babateeka mu nkwawa. Buli lw'otateekawo distance munnaddiini wakati wo n'abafuzi n'abakulembeze, n'otateekawo distance wakati wo n'abagagga, olina kusobya. Bw'otunuulira ebigambo ebyabadde byogerebwa mu kuziika Alhaji Nasa Ntege Sebagala eyali Kolodimoya olwaleero omugenzi, bwe tusaba Allah musaasire ebyamusobako ng'omuki
ng'omuntu. Allahumma amin. Bannaddiini bavayo ne balambika ensonga ne wavayo n'omuntu omulala ayeeyita era munnaddiini ate n'abeera nga alinnyirira ensonga za bannaddiini ze balambise, kitegeeza oyo akozesebwa na ssente. Oba ntegerekisi? Kati bibyo ebyonoonye bannaddiini ssente, abantu okufuula essente nti kyekikulu mu bulamu bwabwe, naye wallahi teriiyo kitiibwa kigulwa ssente. Nze ku ssomero lyenkola nalina omuntu gwe nali njogera ne mmugaa nti nze wano mu ssomero wendi essente si kyekikulu, ekikulu kyekitiibwa kyange. Ndeka ssente n'enkuuma ekitiibwa kyange. Kakati olwaleero abantu kibalemesezza okubeera nti bakuuma ebitiibwa ne bajengululwa ne ssente. Teriiyo ssente egula kitiibwa kya muntu. Teriiyo ssente. Bakuwa batya emitwalo 20 ojja olinyirira obusiraamu kibugamba, ojja osiiga akazigo ku busiraamu ng'obusiraamu bwalambika dde ensonga, bannaddiini bavuddeyo boogedde ensonga, ne wabeerayo omuntu omu ye n'avaayo ne yeeyita munnaddiini byonna n'abisiigako ettaka, abantu ne baseka ne bakuba mu ngalo ne yeeyongera. Kati kitegeeza nti bannaddiini essente zibafuukidde ekizibu, abakulembeze okubateeka mu nkwawa ne babeera nga tebataddeyo wakati waabwe distance wakati w'abagagga n'abakulembeze. Olaba bagula buli kiseera babeera mu kutagala. Kyenkugambye nti n'olwaleero bannabyabufuzi tebakyali bannabyabufuzi, baafuuka abantu bakozi baki ba ssente, baafuuka baddiira mu bukulembeze bwe balimu. Ensi esobola okubeeramu emirembe. Bwe bizibu bwe tulina. Shk Salim, mutuufu ensonga ezo ngazi, y'ensonga lwaki njagadde okugjayo ku ensonga ekwatagana ku bannaddiini. Naye mu bufunze ddala ensonga zino bbiri wayogedde ku bannyinaffe ababeera ku social media. Abamu olw'essente ne bayambula ne bakola kinga basiraamu. Ekiri n'abatali basiraamu lwaki weeyambula? Kakati naye ate waliwo ensonga endala. Olwo bannyinaffe nga ssente bazikola ki? Bazirina. Nabo beeyambula ku social media. Ssente aziyina, obulamu bulungi Allah bumuwadde, naye ate n'atakoma ku ekyo neyeeyambula mu kifo ky'okwebaza Allah okusiima ebyengeri Allah byakoze byamuwadde, neyeeyambula ayo mamotoka agayina, alina obusobozi mu bintu bingi, n'asigala ng'akola ki? Nga yeeyambula. Sheikh, nga tugenda mu bibuuzo, bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu naddala no kategori ka bano bannabyabufuzi oboogeddeko, bubaka ki bw'oyinza okubawa mu mbeera y'okubeera nti nno bongera okubeera nti bava ku mbeera eri ey'okugamba nti ebyobufuzi bizinensi? Bubaka ki bw'oyinza okubawa? Obubaka bwempa kisookera ddala abali mu byobufuzi kwe kukulembeza okutya Allah n'okumanya nti buli nsonga yonna gye bakola bagenda kubuuzibwa maaso ga Allah. Ne bw'onoobeera mu nsi n'okola vulugu n'otwala ssente z'abantu n'obeera mu byobufuzi ebyokufuna ssente ng'oyonoona bwonoonyi, essaawa yonna ensi ogivaako, ate ensi egenda kusigalawo. Naye olwaleero tufunye nnyo abantu abeeyita bannabyabufuzi ng'ekigendererwa kyabwe si kuzimba nsi. Abantu bakaaya n'okubongeza omusaala naye ng'abantu tebalina nguudo. Abantu amakubo si makole, amalwaliro temuli ddagala, amasomero tegali ku mutindo gweyagaza, naye ng'abantu bongera babongeze ssente, bongera ebisanja babiddemu emirundi n'ebiki n'emirungi, kubanga balina kye basuubirayo. Ekintu kiri kimu, bannabyabufuzi mutye Allah, mubeere ab'eddiini mu byobufuzi. Eddiini gye muba mukulembeza mu byobufuzi byonna n'abakulembeze. Kati bano bannyinaffe abeeyambula ng'ate balina ssente, lwaki weeyambula? Omubiri ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuwa, ekyo ky'okozesezza mu kubeera ng'omwebaza mu ssente Allah zaakuwadde, mu bulungi bw'olina, ekyo ky'okozesezza okubeera nga weebaza Allah. Kyova olaba nayogedde ensonga esooka nti abantu okubeera nga bavudde ku Allah kye kibaleetera okukola ebyo byonna. N'osanga omukyala mukulu muzadde alina famire mwava naye nga yeeyambula. Kyokka ogenda okulaba abantu abali mu bitongole eby'ensi nga baga nti ffe tukuuma omuntu atannaweza myaka 18 bw'abeera nga mukyala alina ki? Alina eddembe. Lero eddembe lyawa? Mu nsi teriiyo ddembe lya bwebange lisukka nsalosalo za Allah.
nti golo okuba osuusiza emyaka 18 nti you are free okulaba nga okola buli kyonna kyokola ki kyoyagala. Ekyo tekiriyo. Boundaries zirina okubeerawo ensalosalo ku mateeka ga Allah ku ddiini. Naye balina famire, abamu bazadde, abamu baana b'abantu. Oli ne yeeyambula ne yeetimba ku social media n'abeera mu bikolwa eby'omukwano mu lujjudde, n'ateeka ebitundu bye ebyekyama. Bannaye tutye Allah, tugenda kubuuzibwa, tugenda mu kabuli. Omuntu n'abeera awo yenna ne bamusaasaanya nti gundi oyo alina ekitone, ne bamugjamu ne topic namba nti oyogera ku ono ow'ekitone gundi, nga buli muntu yenna asobola okulaba embeera zo z'olimu. Tubeere abantu abafumiitiriza. Byonna tugenda bireka ku nsi, tirina kye tugenda kugenda nakyo, naye jjodde ogenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah. Thumma ila rabbihim, eri Allah wammwe gye mugenda okuddizibwa mwenna. N'olwensonga eyo mbakubiriza tutye Allah, eddiini tugitwale nti kyekisookerwako. Ba fake pastors balongoose, kubanga bantu boonoonye nnyo ensi olw'ebintu, naye ng'ekigendererwa kyonna abantu tebakyali ku Allah. Bantu bali ku duniya, essente zimazeewo ensi eno. Abantu balina ebisawo n'ebisawo eby'ekkutiya eby'ensi eno, naye tebakkuta nsi. Oli akola kyonna, oba kiri mu haramu, oba kitta muntu, oba kisaanyawo obulamu bwa muntu. Abantu ssente zibamalawo. Kati ye problemu eri awo. Shk Salim, barakallahu fik. Abatuuliriza era abatulaba ku Thurayya Islam Media, Sheikh bw'atyo bw'atandise ebibuuzo by'olwaleero, tubasaba asobodde okubaako kyojjamu, barakallahu fikum. Kirungi baako kyoteeka mu bulamu bwo okuva mu bigambo Shk Salim by'atandise nabyo. Mukkirize tugende direct mu bibuuzo ebyabuuziddwa biidhnillah. Ono agamba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, what can I do to the dreams which come true? Because sometimes I get scared after dreaming something and after 2 days it happens. Afuna okutya buli waalaba ebirooto byaloota nga bituukirira. Ekisookera ddala, ebirooto birimu emiteeko. Waliwo omuntu okuleeta ebyo byalaba byawangaaliramu, n'obiraba mu kiro, ebyo tebirina makulu. For example, nga bwe naabeera wano ku mukutu gwa Thurayya, n'endoota nga nsomesa, kuba kyentereera okukola. N'oloota byolabye, n'olaba abantu nga babadde mu kibuga babakuba tiyagaasi badduka, mukubiddwa mu tiyagaasi abantu badduka, kuba emisano bye badde okola ki, ebintu bye badde olaba. Oyinza okuba ng'obanja omuntu n'oloota nga akusasula, enkya n'ogenda n'akola ki, n'akusasula. Kaakati ne wabeerawo okuloota ng'ekirooto omuntu kyaloota kizze kiddiŋŋana mu bulamu bwe. Kiyinza okuba nga kirungi, kiyinza okuba nga kibi. Ekyo kyekirooto ekibeera n'amakulu. Ate era ekirooto tuba tukivuunulira ku musingi nga gwa ddiini, so si ku musingi ogw'ebyobuwangwa. Kikyentegeeza omuntu okuloota nga omuntu afudde, n'agamba nti naloose gundi nga afudde, nti kitegeeza ki? Nti baakivuunula omuntu oyo ajja kuwangaala nnyo. Ogwo omusingi oba ovuunulidde ebirooto ku musingi gwa byabuwangwa. Ng'omuntu okuloota mbwe engalo zimukola ki? Zimusiiwa. N'agamba nti ŋŋenda kubeera nti nfuna ssente. Oba ntegerekisi? Waliwo omuntu okuloota ng'abadde aloota ng'ayoola empitambi, obukyafu. Ntegerekisi? Abakivuunula ku musingi ogw'ekiwangwa, ogw'ebyobuwangwa, baga nti kitegeeza omuntu oyo agenda okufuna oluyombo mu famire ye. Allahu akbar. Naye ng'obukyafu bikwatagana bitya n'okuyombagana mu famire, oba ntegerekisi? Kati endooto zonna tulina kuzijja ku musingi gwa ddiini. Omuntu amala gavuunula bintu, kubanga ebirooto birimu obubaka. Oyinza okuloota ekintu ku muntu, ntegerekisi, n'ogenda okyamya obulamu bwe, kubanga omaze kimuvuunulira. Ekirala bwe tuloota ekirooto ekibi, tukola bino wammanga.
ekisookera bw'osisimuka kyusodde ku sayidi eyaddyo ogambe a'udhu billahi minash shaitani rrajim ofujje obulusu emirundi 3 ku sayidi eya kkono oddeyo weebake. Ekyokubiri tokinyumya. naloose ng'abantu batera okukwata amasimu naga seeko kyali mulamu guseeka Bbosa nti naloose ofudde. Ekyogamba kyakyo omuntu ekirooto ekibi tebakikola ki tebakinyumya kubenga oloose kikwatagana ku bulamu bwo waloose ebbaawo afudde lutandika okunyumya naloose afudde ebyo tebabinyumya. Ekirooto bwe kibanga kirungi oloose amawulire ag'essanyu ntegerekisi ng'omuntu okulootanga ali mu bbaliro ekyo olwo kirooseeko ng'abantu bababala nga Allah aga nti sayidi eno bano bagende mu jjana alhamdulillah ffe twebaza Allah nga baga nti sayidi eno bano bagende kuki mu muliro nga Allah ayawuddemu nga bano bagenda bali mu kwesima bali mu masanyu saagala kwogera ku mukutu guno naye kyenjagaddemu bantu bayinza tufuna obubi kyenjagaddemu nti omuntu bw'aloota ekirungi ekirimu amawulire ag'essanyu okinyumizaako mukwano gwo gwe weesiga oba ntegerekisi. Omuntu ayinza okuloota nga asoma Qur'an, omuntu ayinza okuloota nga ali mu masijidi kirungi afudde atoola shahada ga ashhadu an la ilaha illa ekyo kinyumizaako mukwano gwo munnaddiini gwe weesiga. tonyumyanyumya kiyinza okufuukira omulyango gwa fitina. mulyango gwaki ogwa fitina ntegerekisi. Kakati n'olw'ensonga eyo si nti buli kirooto omuntu kyaloota ne kituukirira nti kitegeeza butuufu bwa nsonga. Shaitaani esobola okukozesa ekkubo eryo n'ekuzannyirako ng'ekozesa istidiraaji eva step by step ekutwaliriza. Olooso oli mujjana n'oganze ndi wa mujjana sola alhamdulillah nsaddaaka nnyo oba ntegerekisi ekutwaliriza. Oluusi shaitaani eyinza okukozesa neeroota ng'ekulagirira okuwa abantu eddagala nogaawo ebikoola bya lumonde ogireba oti ogattemu ebikoola by'omuti bwe guti owa abantu bajja kuwona. Omuntu n'akigezaako era nekikola. Shaitaani eyitaawo okukkiririza mu birooto mu mbeera ezo shaitaani ebeeramu negenda ng'ekutwaliriza paka lwekutuusa ku shiriki. Kati ezze ekulagira ebinojja ng'olaba bituukirira negamba nvunnamira genda ovunnama wali kabbuli ya taatawo. Abantu nga balina enzikiriza mu birooto naddala ebikwatagana ku bafu empitirivu naloose taata owulira. Naye ate Allah ku bafu Allah yatugamba nti la yastatiyuna tawsiyatu wala ila ahlihim yarji'un. Abafu tebasobola kulaamira balamu wala ila ahlihim yarji'un, era abafu tebadda era tebalina kye basobola tukola. Eyo suratu Yasin. Taata waafudde agamba nti kyasobola kukola nti era y'amazzi nsaale bwe mutaakola kino nja batuusaako kino genda okulaba abantu famire yonna eri ku bunkenke lwakuba omuntu omu yaloose ekirooto ku muzeeyi waabwe. Ye ne wabaawo ayavuwala mu famire. Allahu akbar. Abantu gyeyiseka bawangalira kweyembeera. Bawangalira mu birooto naye nga sheitaani. Kakati abantu baleme kufuula nti buli kyalaba guyinza okuba omulyango gwa fitina ogumutwaliriza. Ekirooto omala kukiraba n'ofuna bannaddiini abamanyi banna ilimu eya hadith abamanyi ebyafaayo ne batunuulira okusinziira bali ba Ibn Sirin. Ebirooto baabikwasaganya batya mu kubivunula ntegerekisi. Naye gwe si buli kyolabye nti kino buli wendoota nze kintuukako, buli kyendoota bwe nti kintuukako kituufu. Naye shaitaani eyinza okuba mweyita mu kkubo eri kutwaliriza. Ekirala shaitaani ekozesa nnyo abantu okuloota okusinziira ku bunafu bw'emitwe. Omuntu naye bakanga omutwe munafu ayitamu mangu adhikaali tewali. Wuyo yaloota abafu, wuyo yaloota agudde mu ttooyi, wuyo yaloota agudde mu batemu, wuyo yaloota akwata empitambi bwakola ki, wuyo yaloota akoze ki. Byebintu byonna nga shaitaani ye buli weebanga ebintu ebikyamu ebitambula ekiro biggukira mu mutwe gw'oyo kubanga munafu. Gubeera gutyo munafu butasoma Qur'an, obuteebakanga olina wuzu, obuteekuumira ku adhikaari, okubeera nga wakati wo ne Allah olina endowooza embi.
nukubira n'enzikiriza nti bisobola okukosa n'enzikiriza embi. Kakati waliwo omuntu Shk Mawejje ng'aloota buli kiseera atera okuloota ebikyamu n'abeera nga mu kugenda okwebaka kwe asooka kweraliikirira era ngenda kuddamu loota ekirooto ekiki ekibi. Kati omuntu yeebaka kyekiri mu memore nekikomawo era nga bw'abadde akigira. Kati ye problemu eri ku bantu, emitwe egyo eminafu tulina okugirwanyisa. Ekirala abantu okubeera nnyo mu by'obuwangwa, abantu okubeera nga obulamu bwabwe nabo bwantaana. Kikyentegeeza obwentaana, bantu bangi nga enkwatagana yaabwe connection eri nnyo mu malaalo. Bw'abeera n'ekimunakuwaza n'agenda mu malaalo n'atunula bw'ati, n'agatunuulira, n'alambula bajjajjaabe, n'akoolakoola omuddo, n'alimaalima omuddo, n'atereeza entaana. Oyo tasobola kubuuka ekyo. Oba obulamu bwe buli mu bafu. Oba ntegerekisi bwe tulabangayo abantu obulamu bwabwe nga buli mu bafu. Wano we tugenda mu kusala dhuhiya, omuntu tasalanga dhuhiya naye anonooza kusalira bafu. Ye teyeesaliranga, tasalanga ku dhuhiya wabulaga nina okusalirayo mufu gundi. Mufu teyamulaamira nti oba onsaliranga ki. Kati ogenda okulaba abantu abamu nga connection yaabwe bagijja wakati waabwe ne Allah ne bagiteeka mu baki mu bafu. Kati obola bafuna ebizibu bingi mu kwebaka kwabwe. Omuntu okubeera nga enzikiriza nfu, n'omuntu okukkiririza mu birooto, akkiririza ebigenda omutuukako. So niwabeerawo ate ebirooto ebirungi, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti obubaka bwakutukawo ne tusigaza endooto ennungi. Endooto ennungi esobola okujja nga message gy'oli. Ntegerekisi nga message nnungi gy'oli ekubuulirira. Olabye abantu babasuula mu jahannama, naawe neweekuba muno ng'ekibasuuzaamu bwenzi, ate nga nawe kwowangaalira. Ekibasuuzaamu butasaala, ate nga nawe kwoyambula. Olaba omukyala bamusika mu kabuli, abonerezebwa. Kiki? Bamuvunaana buteebikkirira, ate nga naawe ye message y'emu. Kati awo oba olina kutereeza owone biri ebijja okutuukako. Naam. Kitegeeza nti omuntu ono aloota ebirooto ng'alaba bituukirira, omuwadde guidelines, aloose azzeeko ki, kizze mu bubi kizze mu bulungi. Very good. Biidhnillahi tabaraka wa taala. Katugende ku kibuuzo kyaffe. Ab'ebitiibwa tubeebaza okubeera nti nno mwekuumidde ku Thurayya Islam Media Uganda. Mwenna tubalaba wano, Nangobi Rukayya, Hassan, Fatuma Nabunya, Rashida, Latifa, mwenna tubalabera comments za mutuziraba biithnillah, naye mukkirize tugende maaso n'ebibuuzo. Ono agamba salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Agamba Abayisirayiri be baani era mu kiseera kino bawangaalira wa, era lwaki Allah wagamba Allah favors yabawa mu biseera ebyo ebyemabega, lwaki Allah yabasukkulumya mu bantu abalala bonna? Ekisookera ddala, omusomo okukwata ku Bayisirayiri musomo mugazi. Ogwo gukwatagana mu nzikiriza, aqida, okumanya ebibakwatako, be baani, bava mwani mu bannabbi, enzikiriza yaabwe, ebigendererwa byabwe, engeri gye bakyusaamu Qur'ani. Ntegerekisi ebintu biwanvu ebikwata ku baki? Ku Bayisirayiri. Ekyokuba nti Allah yabasukkulumya kituufu. Allah yabakola ki? Yabasukkulumya. Kyova olaba baatuuka n'okwetunuulira ne balaba nga Allah basinga okwagala. Tuli ffenna naye Allah n'ababuuza nti lima yu'adhibukum bidhunubikum, bw'abanga musuubira nti Allah abaagala nnyo, lwaki atuuka okubabonereza ku nsobi ze mukola? Bal antum basharun mithluna. Ate Abayudaaya abo be bakyasinze okukola amazambi. Waqalat alyahud Uzairun ibnu Allah, bazaaza Allah ne bagaa nti Uzairu mwana wa Katonda. Kyova olaba Abayisirayiri bo tebabilivingira mu Nabbi Isa nti ye mwana waani?
wa Katonda bamanyi oli Uzairu mwana wa Katonda oli Allah gwayogerako wa idh marra ala kariyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha yanyumya Allah ku musajja eyali ayita ku kyalo nga kyonna kikalu tekuli mkantu kaliko kaga anna yuhyi Allah hadhi ba'da mautiha ani alira musabano oluvannyuma lwa Allah okubeera nga Allah yabatta fa amatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu Allah namutta emyaka 10 nga lyawo mayiti naye namala namuzuukiza ntegerekisi ensolo kwe yali nga yonna yafuuka skeleton buli kamu kali wamu naye emmere gye yali atadde ku nsolo lam yatasanna nga teyakyuka teyenoneka ekyavaamu n'olusu ntegerekisi kati eyo Allah namugezesa n'ekyo kati eyo Abayisirayiri gwe baga nti mwana wani mwana wa Katonda era be Bayisirayiri aboogera ku Allah ne baga nti inna Allaha faqirun wa nahnu agniya Allah mwavu lunkupe fe bagagga ago mazambi gabaki g'Abayisirayiri era be baga nti yadullahi maghlula mukono gwa Allah gwefunya si mugabi haulai humul yahud hum israiliyun be Bayudaaya abo abantu babatendereza nnyo okuba n'amagezi naye be bakyasinza okwonoona mu nsi balina enzikiriza yaabwe balina obujozi be bakyasinze okukola obutemu ku bannaddiini olunaku lumu batta bannabbi abasukka mu 3 abo Abayisirayiri Allah banyumyako mu suratul Bakara okutta kwe baayitanga okutta bannabbi kyovula bannabbi sallallahu alaihi wasallam yabafunamu obuzibu bwe yajja e Madiina bamukolako enkwe ne baagala n'okumutta ntegerekisi abo baki Bayisirayiri kati Abayisirayiri bantu bagazi beetaaga omusomo nga munene ntegerekisi ate si gwa lunaku lumu okugenda nga abantu babatematema naye nga Allah be yasinga okutumamu bannabbi balina ebyafaayo byabwe bingi atuufu ntegerekisi balina ebyafaayo biki waliwo ekitabo kiramba ekibanyumyako kitabo kiramba ekinyumya ku Bayisirayiri mulimu ebyafa Allah ntegerekisi akati bantu batemu bonoonyi mu nsi ate nga olwaleero be bakontrolinga ensi mu byenfuna ne mu byobufuzi baki Bayisirayiri balina missoni zaabwe endala nnyo bajja abantu ku ddiini buli olaba programu yonna erimu ebintu ebyobwononefu Bayisirayiri tujja kukola enteekateeka biizinira Shk Salim naye ng'omusomo ogwo gugwa mu akiida naddala abantu abamanyi ebyafaayo ebyobusiraamu ntegerekisi basobola okusomesa omusomo ogwo ne bagugaziya ntegerekisi naam Mariam Kahindo akuweereza comment wano era nga kibuuzo agamba mbuuza bwe mbanga bazinye nemba nga nina ebinsibyemu nengamba kamalirize nja kusaala oluvannyuma mu process ey'okwetegeka okugenda okuyingira mu swala nabeera nga ayingira mu periods ze abaffe weziba zivuddewo periods ezo eswala eyagiriwa hadhi kanat mutasahila naam agayadde swala etuuse n'agirindiriza n'agayala paka lwagenze mu periods swala eyo bw'anaaba avudde mu nsonga agiriwe ntegerekisi kuba kubadde kuki kugayaala kwe na butafaayo tunatuuka n'okugenda mu nsonga kuba agende nti bazinye nempulira neŋŋaaka malirize kino agenze okukakkana eyo gy'amaliriza ebibye byayagala okusooka okukola asooka ajjukire Allah ng'agenze mu ki genze mu periods kitegeezo alina okusaala esswala eyo bw'anaaba awonye biidhinillah wallahu alam naye ekyo kizimbirwa ku masala agagamba nti esswala ebalibwa ku muntu mu kiseera ekisooka oba emuvunaana ku kiseera ekisembayo ntegerekisi kubanga aba Abu Hanifa baga nti esswala yaabwe atteeka ku kiseera ekisembayo naye ffe tulina hadisi ntegerekisi eziraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubuuzibwa kwe mulimu kyogusinga obulungi ng'aga nti as-salatu fi awwal waqtiha kwe kusaalira esswala mu kiseera ekikola ki ekisooka hafidhu ala salawat mwekuumire ku swala
manyi ne bannyonnyola tafsiri ya ayo gyekuumirako otya wekwata ebiseera ebisooka n'obeera ng'ogyenywerezaako omukkiriza talindiriza mulimu wasaari'u ila makfirati min rabbikum mwanguwa okudduka okgendera okusonyibwa kwa Allah ntegerekisi akati kyova olaba nti ojja kisangamu abamu nga baga nti temukakatako kugiriwa naye bwe kiba nga kivudde ku ye ku bugayaavu bwe naga nti anja kusaala agenza okwekanga amaliriza mirimu gye ate bwe yagenze mu nsonga z'abakyala bw'anaaba awonye esswala yagiriwe naam toyanziza Shk Salim Bbosa nkakasa nti nnyabo obaddeko ng'owulira era n'abakyala mwenna ensonga eyo nkulu nnyo okubeera nti nno twegendereza ebiseera by'esswala okuba nti tukwata obudde bw'esswala. Barakallahu fikum. Ono agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sheikh, ekibuzo kyange kalifuuwa alimu omwenge akkirizibwa okukozesebwa omusiraamu era amalamu udhu mu lugoye? Mwebale kuweereza, Allah abasasulemu ebirungi byereere. Si buli alcohol bye tulaba kubikozesebwa nti ogwo guba mwenge. Tegerekisi tutunulira percentage mu kujjako olingaga nti bwe banfuuwa kalifuuwa mpulira ddala omwenge era ntamiira ntegerekisi era mwenge ddala nga gwe gusingamu n'obuzito okusinga ku kirungo ekiri mu kalifuuwa kubanga ebintu bingi biriko alcohol makerenda spiriti sanitizers nezitukozesa naye gwe si mwenge tuze tubinnyonnyola si gwe omwenge guli gwe baga nti ki bintu bamala bikyusa eri mu chemicals ne babitabula kiba tekitegeeza gute gukyali mwenge okujja nga tuzudde nti oyo pure alcohol awo kiba kifuuse haramu kubanga alcohol mu butono bwayo ne mu bungi bwagwo gwo gubeera haramu. Gutamiiza tegutamiiza nga pure alcohol haramu. Ntegerekisi niwe kitabo ekyo bantu baleme kutunulira nti kino kiriko bataddeko alcohol nti kiri haramu. Naam. Ono ina mukasa Janati agambye nti Sheikh nze mbuuza salati tahajjud eno tugisaala saawa mmeka? Kuba ebitundu ebisinga subuhi baziina saawa 10. Nsaba kumbuulirako ffenaffe tusaale ku 9. Ekyo kisinziira. Naam Sheikh nga bw'ojja namukasa Janati ekitongole kya Thurayya Islam Media kisaba okufuna mu contact. Namukasa Janati ekitongole kya Thurayya kisaba okufuna mu contact. Wawandika ekibuuzo wiki ewedde ekikwatagana ne mukwano gwo alabirirwa church naye nga yali egombye okubeera nti nno yegatta ku ddiini y'obusiraamu. Tulina interest mu kibuuzo ekyo n'ensonga ezo biidhnillah. So namukasa Janati oba ayinza okuba nga amumanyi namukasa Janati asobola okubeera nti nno contacting ezimu ku namba zeze za Thurayya biidhnillah tabaraka wa taala. Naam Sheikh nsaba tugende maaso. Tubadde tunnyonnyola tubadde twogera abuuzizza nti salati tahajjud eno tugisaale saawa mmeka? Salati tahajjud kisinziira omuntu ensi mwali. Naam. Kati ayinza okubaga nti subuhi baziina 10 ng'ali Saudi Arabia ng'ali Kuwait. Kati omuntu alina okupima obudde bw'ensi mwali. Naye ffe wane waffe Uganda teriyo subuhi ya saawa 10. Teriyo. Kitegeeza ffe wane waffe tutandika okuzuuka saawa 9. Tutandika kusala 9 10 tusaala layiti paka ku 11. Kati ojja sanga ensi endala nga fajiri yaabwe ya 10 kitundu. Kitegeeza gwe olina kusaala before fajiri nga tennakola ki? Nga tennayingira. Gwe tunuulira subuhi mu nsi mwoli ewammwe ya saawa mmeka? Saala before fajiri nga tennakola ki? Salatu layiri kyekiseera kyayo. Kasita fajiri eyingira layiri eba eweddeko. Naam. Naam, barakallahu fikum. Sheikh Kiza tugende mu maaso. Naam, ono ye Ibrahim Tahir agamba Sheikh mukyala wange yanoba naye teyatuukiriza mateeka ga kwawukana oba giyite okweyambulula khulu. Nkoze ntya? Teyagenda waabwe, teyafumbirwa, bw'omukubira agamba mpaamu akadde
kati mwezi mulamba Sheikh enzikirizibwa okuwasa ne bwaba teyano bakkirizibwa okuwasa yadde byonna wadde wali mu maka akkirizibwa okuwasa kati oyo kitegeeza atya mukazi kikaana amuwulirako ng'awasizza lutalo ntegerekisa omukyala yagenda yeewaggula oyo ayingira mu mulyango gwa nushuz mukyala ayeewaggula ali mu kujemerani jemera Allah tekyetaaga kumalaga nti atenzikirizibwa okuwasa wabula abuuze bubuuza nti ye omukyala oli ali mu mateeka anvunaanwako okumulabirira kubanga omukyala buli weewaggula tovunaanwa okumulabirira afulumye mu maka ge ali waabwe takwakatako kuwa nafaka tegerekisi banga lyamala nga ali mu bujeemu ali mu makubo agatali ga busiraamu takkakatako kuwaki anobye kyebayita okunoba mu Luganda so saakweyambuludde kweyambulula kirala n'okunoba kiki kirala akedde ku fajiri ogenda okuba ebikunta ng'agenze ayiseemu aleesera ole n'agenda takweyambuludde newaabwe tatuuse ali mu makubo ki ayo kitegeeza mujeemu ntegerekisi oyo takkakatako kulabirira okuggyako ng'omulabirira lw'abaana baakola ki badduse nabo nonga nti alina abaana bange banaalya ki kandabirira abaki abaana naye nga ye omukyala batakyakuvunaanwako ku kumulabirira kati ono kyalina okukola abuuza nti nzikirizibwa okuwasa alina kuddayo gye bamuwera taata we yamugaba nti muwala we munnaye yava wano saategeera lwaki yakola ki yavaawo nzize either kamuwere wano ttala kangiwandiike aligisangawo ntegerekese oba mumuyite bw'aba tandabamu kalungi ye bw'aba ayagala kuneeyambula akole ki aneeyambulule kugamba ebintu biyite mu mateeka naye so si mukyala kubula n'abula ku musajja neyeewaggula n'ava awaka ate mwogerezaganya mpaamu obudde mpaamu kiki guli awo ntegerekese naam Sheikh barakallahu fiik nkakasa bulungi yonna gy'osinziira mukulu obubaka obukutuuseeko era ekyokukola Shk Salim Bbosa akikubulidde naam onagamba is it bad to marry my auntie's daughter yafaanana ati anti waliwo basenga anti ate mu luzungu we bagamba kati ategeeza ki anti ki on which side senga mwana wa sengaawo kati twogedde ku bantu babiri kitegeeza twogere ku mwana wa maama wo muto twogere ne ku maama n'omwana wa senga omwana wa sengaawo akkirizibwa okumuwasa omwana wa mu shariya ate okkirizibwa okuwasa omwana wa taata wo muto okwo kwoba okolera kiyasi Mawejje tuli ba Luganda tuli baluki tuli ba Luganda abaana bo bakkirizibwa mu shariya okuwasa abaana bange simanyi kyo oba okitegedde oyagala kuba kifuba ku shariya oba kyenjogedde tunaba ku kisika kyembadde nsika tuli ba Luganda tuzadde abaana nina abaana nawe olina abaana bo bampita abaana bo betuzadde abaana bo bampita taata eri mu bazungu bampita anko ntegerekisi bulungi nnyo kati abaana bano betuzadde nze naawe abaana bali ababo bakkirizibwa okujja ne bawasa omwana wange era abaana abange bakkirizibwa ne bajja ne bawasa omwana wo kankuwa ekyokulabirako Sheikh Kasim Kingi muganda wange Sheikh Abdurazak Kulumba muganda wange Muhammad Serunkuma muganda wange abaana be kanjogere ku Sheikh Kasim Kingi abantu gwe bamanyi oba Sheikh Abdurazak oba Sheikh Abdallah Serujja abaana be bakkirizibwa okujja nembawa abaana bange kitegeeza omwana wa taata w'omuto okkirizibwa okumuwasa nkiyize sigambye nti nze nzikirizibwa okuwasa abaana ba Sheikh Kasim abaana bo be abaana
abaki kakati ate bwe babanga omuntu akkirizibwa mu shariya okuwasa abaana ba taatawe omuto ate butya sengaawo abaana basengaawo kakwate wekalyawo ntegerekisa baana basenga bakikana kirala musajja na mulala sengaawo ye yakuzira sengaawo yakola abaana bazadde okkirizibwa bakola ki ba musajja na mulala wakikana kirala ntegerekisa kati omuntu alina okukola kiyasi abantu Allah be yaharamisa okuwasa Allah yabasengeka mu suratu Nisa ndoza aya 22 bantu bagisome Qur'ani wezire ez'Oluganda n'Oluzungu ekyo njogera mu Busiraamu njogera mu buki tunayingira mu byabuwangwa saagala kuyingira mu bino akati oyo ata asuse ebyo si bye ndi ku Busiraamu nti senga bwe tuba tukoze eki ate bwatulungamya senga olaba olinga akikoze butamuvumirira naye ate oli bw'aba takikoze era sitteeka kukangabira mu lujja lwa guunoga nti kubawalabo kwe nnina okuwasa ekiba kibe waddemba okukukumma ekigendererwa ekibi olinaga kamuwase ndabe kye banaakola naye bwe kibaawo tebaba mu haramu temukisunguwalira kakati wano ewaffe abantu tebannakiteeka mu nkola bw'ololaba eyo famire ekikola ekikola wano eno waffe Uganda ng'ojje kuva ku bana abasumaali bo bali mu kiti kirala kuba bo obusiraamu bagezaako buteeka muki mu nkola naye njogera ku ffe nga ffe abantu wali olabyeyo nti famire nti bakikanyizaako kambawo abantu ekyokulabirako tulina abantu betugaa nti abo abasajja ku busiraamu kukuteeka sunna mu nkola baalaga wala Sheeka Kamoga Amiru Umeya Kaveruzira ne mutowe Sheikh Muruta wali olabyeyo abaana ba Sheeka Muruta nga bagenze mu maka ga Sheeka Kamoga bawase ku baana baayo ntegerekisi kikyenjagala okutegeeza abantu nti omuntu aleme kukifuula nti kyatteeka nti era sikirabangako kitegeeza tekiriyo shariya yiyo erambika kati mmwe nebagamba nti muteeke muki bwe muba temutaddeyo musitteeka era oli bw'atagaa nti kekitegeeza twafunadde emisango obutawasa abaana baffe okubeera nga tebeewasaŋŋana si musango Allah yakikkiriza kikkirizibwa yustahabbu bwe kiba kikoledda we mulaba abakikoze naye wano ewaffe abantu bookikola bajja kitwala nti kivve naye oyo akitwala nti kivve ng'avumirira shariya mukyamu kasita oyingirira mu kuvumirira shariya afuna omusango oba mukyamu obukyamu kiza kufuna musango kyekyo nanti oba muki naye oli bw'akikola ntegere kati ono seekawo gundi Kaluma 22 Sheikh Hassan Kaluma musajja mukulu ne Seeka Miradu ab'ebitiibwa bombi abo si Seeka Miradu Kaluma Miradu Kaluma Hassan Kaluma anyweze nnyo sunna era kwe tumumanyidde ntegerekisi saba Allah amunyweze oba ntegera kyentegeeza ewaabwe yali akutta abaana be n'abatwala bawasa abaana ba Miradu Kaluma kitegeeza kyenjagala okutegeeza nti tofuna musango nga tekikoleddwa sitteeka wabula bwe kibaawo Hassan Kaluma n'akwata abaana be ne Miradu n'akwata abaana be ne bafumbiraganwa nenkwata abaana bange ne bafumbirwa n'abaseeka Kasimu kikkirizibwa bwe kibaawo bwe kikola ki bwe kibaawo sitteeka abantu njagala banfune bulungi si kiki sitteeka ate era abantu baleme kukisomesa nga bagamba abantu bwe mutaakikole mmwe temumanyi busiraamu gwe sooka okitukolere tukulabireko mu famireyo kyova olaba ekinjogeza abantu bano nti abo ntegerekisi bazze balaganya abantu sunna kitegeeza singa bakikola dda si kyatteeka bakkirizibwa okukikola
bwe baba kyagadde tebakirinamu bwa haramu nti omuntu bw'aba akikoze nti haramu. Kati wano ewaffe kifaananako n'ekyokuwasa Obuganda bwamaamira nnyo abantu kubanga Obuganda bwa wano bukulaga nti omwana wa Muganda wo totunulayo olaba mwannyuko ddala bagana mbogo nti owendiga kati abantu okuwulira nti mu bakyala bo mulimu Nabbosa oba Namawejje waffe oba Lukwago yawasiza na Lukwago woyita bayinza okusitagafuruza buli kiseera oyo no n'eddiini yaabwe n'okumalako emirembe mu bufumbo bwo bayinza n'okujja awakaawo ne bakubirawo esseppiti n'ebbaafu bakwewuunya ne bakutwala ewa Ssaabasajja kuwawaabira emmengo n'okugoba mu kika ntegerekisi kati ebyobuwanga byamaamira nnyo abaki bakuboola ne bakuteekako boycott embago ntegerekisi kakati kino ekintu kye twogera kiringa ekyokuwasa omukyala asukka kw'omu si tteeka ani yekugaa nti tteeka era abantu abamu abagala oyingira obusiraamu nga tebakyagala agamba ekikulu abasiraamu bawasa n'awasa asukka kw'omu si tteeka wabula kyakkirizibwa olagamba amateeka g'obusiraamu gakaluba njagala buyingira naye njagala omukyalo kata tolaba ne Saudi abateeka mu nkola obusiraamu betulabirako tebakifuula nti tteeka era ogenda okulaba abamu bawasa awalala olina awasa mu Bagamidiya olina awasa mu Bakahtani olina awasa mu Basudaisi olina awasa mu kiki makulu ne bawasa mu famire ezaki ez'enjawulo ate oluusi bagenda okizuula bo ku bye boogera nti abantu bano tugenda ne tubeera nga Mawejje tuli ba Luganda abaana bo ne bajja bawasa abaana bange oluusi ne kikutula ne famire Oluganda omwana wo for example mulenzi awasiza omwana wange omuwala n'amuyisa bubi n'amukuba n'amutalaka olaba ffe abakulu we tukola ki oluusi ensonga nga temuli omwana oyo yagize bw'ati yayisiza bubi muwala wange oluusi naye shariya yeesigala nga saalimatun nnyonjo mu mateeka gaayo byonna ebyo ebimanyi ebisobola okukola ki okubaawo ebijja okuddirira kati njagala abantu bantegeere bulungi baleme kugamba nti ngenze ngwagwa wala nti njogera bye simanyi nze kikwatagana n'obusiraamu ku aya nti aya kyegamba kyenina okusomesa abantu ekyokusomesa kirala kati olyanza ogaa lwaki nkugambye sitteeka wabula bwe kibaawo nga waliwo akikoze ntegerekisa Sheikh Amiru Kamuga n'agamba abaana bamuluta mujje abaana bano bakole ki teri akivumirira ntegerekisa mu busiraamu njagala abantu ba underlining akagambo in Islam muki mu sharia but if not teri afuna musango nti tebakikoze ogufunira kukivumirira kuba nti tekiri ekyo Katonda yalaba kirala ekyo kasitotuuka ku ddaala eyo obwo bukaafu oba kikujja mu ddiini bye bimu ebijja omuntu musiraamu omuntu okukuba mu sharia ebiki ebituli bye yakkiriza noga bulijjo simanyi nti ate abasiraamu batuuka n'okutuuka ku sseeryo kirimu n'emigaso emirala mingi omuntu bw'aba agitunuulidde kirimu n'emigaso emirala mingi senga abaana bange famire zaffe kikuuma n'ebyobugagga mu famire okulaba nti famire zisituka nina ssente Mawejje ozirina abaana baffe bafumbiraganira olaba ssente olulyo olukuuma famire ezimu ezirina endwadde zirina sickle cells abantu balina kabootongo abamazeewo emimwa gyonna gimyuse abantu balina endwadde ez'enjawulo eziri mu musaayi kati ogenda ng'owassa ononooza abantu balina ebitambo bameketa amannya ekiro n'emisana balina ebintu bingi nosanga famire yonna tebakuza nviiri biwuka byazirya buli anti ayo famire bwetyo balina obulwadde tebubakkiriza kubeera na nviiri kati oluusi okuuma ebyama ebyo famire ng'enviiri tezikula waliwo okuuma obutakula olw'obulwadde waliwo okuuma ebyama oluusi ebya famire ntegerekisa abantu obutamanya biki kati wano Abasumaali bw'obagamba nti lwaki temwagala abaana bammwe kubafumbiza batali baki batali Basumaali kabira yammwe balina ensonga ze bakuwa balina ebyabwe eby'omunda gwe ate byoyinza okugendamu ate n'obakola ki kuga abantu babeera n'ebintu byabwe ogamba ekiri eri ntegerekisa kati bo beesigalamu ne beemanya kuba beemanya omuntu waaba amanyi n'oli n'amanya famire ye agamba nti alhamdulillah bwe tutyo tukwatagana
ensonga bwetu tugira ki ekyo bwekitabo kikola ki kati birimu n'ebirala bingi emigaso egirimu oluusi okuuma oluganda olina okumanya nti gwatutte mwana wa gundi we asobola tumuteekako protection eyaki ne care enya naye omuntu agenda najja omukyala embaale namugaa nti kenkujjeyo kenkulesa e Buganda tuulaawo alinda nzizeyo okukulaba nga okutte kuba erigende Masaka uganaabanga alinga alese mupakasi we kyala tamanyi na waabwe takyamanyi na waabwe takyamanyi na ki tegerekisi kyobola nze nkubiriza nnyo abantu ate bawase ku bakyala balimu obuki obugunjufu butya waliwo omukyala gwoyinza okuwasa olw'okuba tali mu bugunjufu n'omugjeeyo n'omutuuse eno e Kampala mu Mataala n'akudduka nako oyo aba mugunjufu ng'abuze oba tabuze agize bakiyita batya kyogere ntya ali excited ntegerekisi agenda okulaba abasajja e Kampala bakuwa buwisente kumutwala obutwaze enateete abanga ali e London kati wanaafuna owa boda n'amutwalako e Kampala anadda nga bwatuuka enateete abeera excited amuwa ssente emitwalo kuliko transport amuzeeka kuliko kati bamutuukuwasa ku mukyalo omugunjufu kivula bw'okuwasa ku mukyalo asomye ku kikulu amanyi ensi bw'etambula ntegerekisi gwe tuwalabanga essimu zaakajja ng'omuntu essimu eyinza okuvuga ng'evugira n'agira bw'ati alo ati oba eyinza alo amanyi eyinza omwokya ntegerekisi aliwo osanga oyo ng'owoowa oyo anakuumira amaka omuntu wanamuwayo emitwalo 2 onoomusangawo oba olina okumugjamu lifestyle eyo yonna balina okumanya nti bwempasa munaddiini kikulu naye n'amaalo naye twebaza Allah tabaraka wataala ensonga kigambo kuba mugunjufu n'okumanya olaba amasanyalaze gano sekagaaka omuntu asobola okuba nga swiki yokka eri yeebuuza kituufu eragira eteekawo etya egaaka kati omujje gy'omujja omulese waka kwegamba owaka olaba ekiriwo ayinza n'okwokyera ennyumba kyobola obutali bugunjufu kati ffe abalina diguri omusanga azikumisiza esigiri empapula academic documents tasobola kwawula nti tasobola abikumisiza esigiri yeebuuza kasasiro bamutereka bate omusajja ono atereka empapula n'akumisa esigiri akoze geno cleaning ewaka byonna ebipapula n'abijjayo n'ateekako omuliro laptop omusanga agyozezza ogisanga mu baafu kati abo temuwasa bawasibe bannaabwe obasobola gano kukwata oyo seeka oyinza okubeera naye mukwano kwegamba onyiiga n'oseka neweevu mano gaki tasobola kuseka oyo oyo ali ku ddaala eryo kugaya busukka obwakataala n'ayitawo tegerekisi kati bintu bingi kitegeeza abasajja abagenda batunulya obutunuulizi byute gwolaba osanga busayibulenuga ye omukyalo ninga oluusi abeera mu kabugabuga aleese ettoosi y'omugaati eno wansi yonna ataddeyo gundi zaki gundi prestige yenna amujjuza ku sowaani aleese n'atamanya nti prestige abeera wakati waki ye yonna ateekayo byonna ali agejje si mugunjufu obugunjufu kikulu bumenye omuntu nga tabulina mu maka ate kino kyenjogera tekiri ku sayidi y'abakyala bokka n'abasajja osanga omusajja nga si mugunjufu ate ekyo kiba kipapula ye amanyi mu nsi ekintu ekikunoonya ssente musajja aba ne ssente kati kintu kikulu obugunjufu kikulu Allahu akbar Sheikh abatulize era abatulaba tuwongera okubebaza
eno Thurayya Islam Media Uganda. Tubasaba okwongera okusharinga videos zino olw'ensonga mubaamu ebyokuyiga bingi. Tulina abannaffe abanoonya abaagala okuwasa. Naye nga bulijjo yeebuuza nsonga ki ze mba nsinziirako okuwasa okunoonya noonya omukyalo omugunjufu. Omugunjufu kikulu. Noonya omukyalo muki omugunjufu. Kyala ayina n'okubulako ku mukolo omugeze ku mbaga omututteko akamuwasa muli mu mbeera za mukwano omulambuza banno nakuddukako ku mukolo n'omumagamaga mukolo guliko abantu 10 n'omumagamaga ate omuntu nga memory eri fiiri terimu kirimu azibuwala kati waluseeka mafu yanyumya ekintu oba kyali kituufu yagenda mu maka g'omugagga naye nga tebaawula ttooyi na maka olw'obulungi bw'ekifo olw'obulungi bw'ekiki omusajja yawunda enju natozo olwaga nti wano waliwo ttooyi kino lyeddiiro kiki bo baatuula butuuzi. Allahu akbar. Ntegerekesa abakubanga tali mu bugunjufu kusomako nti bathroom baali mumaze mu nnyumba seeka nga seeka yatudde dda awali toilet ali munda tamanyi ebyali bigabye seeka mafu. Allahu akbar. Kati obugunjufu kikulu nnyo ku musajja ne ku mukyala ate ko kubanga oli mugunjufu era kyobulaba Allah atugamba fasiru fil ard tambule ku munsi okutambula ko kumanyisa ebintu n'oggwamu amaalo n'obeera omugunjufu n'olaba ebintu bwebitambula okutambula kikulu Allah akitukubiriza n'otabeerawo ng'ebintu olowoozaako birowooze ennyonyi eyo koleetya nesituka netwala abantu ebintu bingi byokulabirako bingi. Ab'ebitiibwa bwetyo bwe tutambula ku Thurayya Islam Media obubaka obwo bukulu eri ffenna okulaba nti nno tufaayo okulaba nti tutunuulira abantu betugenda owangaala nabo exposure yaabwe obugunjufu bwabwe knowledge yaabwe obumanyirivu bwabwe oba experience gye balina mu nsi yenkana ki olwo no kijja kutuyambako mu ntambuza yaffe ey'obufumbo biidhnillahi tabaraka wa taala. Shekiriza tugende mu maaso onaagamba nti when a person is at a death point and you tell him or her to mention the shahada and fails and dies, is it counted on that person? Omuntu oyo abalibwanga alemereddwa? Ekituufu kyo aba alemereddwa. Kyova olaba otuuka wali omulwadde waliwo empisa ezikubirizibwa gwazze okukozesa. Otuuka wali omulwadde tosooka kumugamba nti gamba la ilaha illallah n'omukono n'oga swaibu gamba la ilaha illallah. Omuntu ono aggwamu n'essuubi alabira ddala nti akoze ki awoddeyo n'omubuuzayo waaye agiwalaama oze kulaba mulwadde olinayo ku kiraamo omuntu ono oba omumazeemu essuubi alabira ddala nti agenda kufa. Omuntu ono ambuuze ekiraamo oyinza kuleka baana nga bameka olina abakyala bameka kakati ebintu ebyo bimalamu omulwadde essuubi. Kati obusiraamu bugamba ki bw'otuuka awali omulwadde n'olabanga muyi gwe dda wano otandika okukyogera gwe obenga aleeta adhikaali subhanallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ng'osobola okumuwuliza wali wali omuwuliza kati wakiwulira obanga amujjukiza fadhakir niye omulwadde tebamugamba gamba la ilaha illallah saibu gwe olwadde booti gamba la ilaha illallah gwe kyogere songa nkulu seeka kyogere nga ggwe bw'anaakiwulira ajja kupiikinga ojja kulaba olulimi lutandika okugira asiriikiridde naawe okyogera apiikinga up. Kati abamanyi bagamba nti bw'olaba nga tapiikinze up awo kwe kujja okumuga nti ng'olaba aweddeyo obyogedde baganye omuga nti nkwegayiridde
tola shahada mu bukakkamu gamba la ate tomugamba nti oweddeyo ogenda tola tata gamba mugende nti gamba ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah bw'anaaba asobodde ajja kukyogera era ogenda okulaba okimugamba bwotyo nga si kikye ng'abuza birala akulengeza baana omukyalo oli omugole baana bange okunganyiza ebintu bingi mu kiseera ekyo maama wammwe oli temumugobanga mu nju aba DP mbadde ngenda kufuna kaadi naye bafubanga nnyo omwana wange ne bamuwa kaadi eyo anyumya byabufuzi kuba yebadde eddiini ye byategeera osanga abazanyi b'amatatu ng'omugamba la ilaha illallah nawuza mundeetere ddayi kitiyo agenda kufa sinkana Allah kati oyo gwe kiba kiremye nga mugezezza akaaga amakubo aba alemereddwa oyo bwatyo Allah bwamukoze eki tagifunye shahada eganye kyekiraga suul khatima enkomerere ki nabanyumiza omuvubuka eyali emulago n'alwala ebbanga naye yali mujozi wa Allah bamutuukako ku point ne bamugamba nti Abdu ogenda kudda eri Allah naye weenenyeze Allah gamba la ilaha illallah naga sijja kukyogera sisobola kukyogera Katonda amunyezza ebbanga ddene mu nsi muno yendowooza ye ne badduka wansi okunoona okukima omusawo nga balaba atabuse badde afudde suul khatima olaba bigambo byayogedde Katonda amubonyeza ebbanga ddene tajja kukyogera jaze okudduka okulinnya amadaala badde baleeta omusawo bakomawo ng'agenze kati ekigambo kino Allah okusobozesa okukyogera kukikolerera mu bulamu kukibeera nga tonnaba kutuuka na ku mbeera eryo ogenda okulaba omulwadde buli kiseera ali awo omulwadde naye nga olulimi lwe lwenyeenya ayogera subhanallah bandeetere ku Qur'an mutereko omusomo wadde sisobola kusituka naye njagala mpulirize ku irimu nalaba vidiyo eya kojjawo juzi ya fawano eweyogerere vidiyo yatambula nnyo ku social media naye embeera gye yalimu n'atakuba miranga mu nzigi eyo ku bantu abaali awo abakutte ensuuluulu aboogera ebigambo ebyenjawulo abatali bannaddiini buli omu ayogera kikye ye nadde bali mu bulumi naga nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ogwokuna Allah namutwala omusajja oyo omuvubuka oyo Allah yamuwa ekintu kyembadde sirabangako mu bulamu nakyogera obwekika ekyawaggulu mu bulumi mu bantu abali awo abakutte ejjambi abakutte abatema abakola ki abawoggana abakubira polisi yali badde alajja na birala naye olaba Allah bwamuwa ate n'amuleetera abantu abamulaba obulabi ku TV abasiraamu abalungi nga banoonya wali kabuli ye bamusaalireko nga bajja babuuza ebugerere batandikira ku mochale kitegeeza Allah buli wakuwa ekigambo ekyo akuteerawo n'emikwano mirungi olwo n'abakyala babadde batandise okumbuuza tuwe ku ssimu ya namwandu twagala muwa buyambi from nowhere ne mbalagirira ne bamutuusaako obuyambi kati omuntu oyo Allah okubanga yamusobozesa n'ayatula ekigambo ekyo mu bulumi nze Allah alikimpa Allah alikimpa ekigambo ekyo wallahi ntunulira obulumi omusajja oyo bwe yalimu omuvubuka naleka omukyala ali lubuto tuleere eyo yali akagifuna naye nga Allah mwategekedde ajaliye nitusaba Allah amusonyiwe n'ekigambo ekyo kyeyasembyayo tusuubira bulungi gyali tusaba Allah amugatte nakyo era amuyingize nakyo ejjana naffe Allah kituwe obanze nalabira ddala nga Allah niŋŋaabwe mbanze nali kyogedde nga ndabira ddala it's a big chance Allah okukusobozesa okwatula ekigambo ekyo mu kiseera ekyo kati ekigambo ekyo tulina kikolerera nga tukyasobola essaawa zino buli kalungi okakole buli ibaada ogyenyigiremu obeere mulungi eri Allah obeere mulungi ate eri abantu osabe ne Allah akuwa enkomerero ennungi bw'okyemanyiiza mu bulamu mu kaseera ak'obuzibu kijja kujja kyokka ye lwaki ogenda okwebaka n'otakisembyayo ne weebaka bwebasi kyogere
buli kiseera kyogere kidding ojja kulaba olulimi lwo nga kyerumanyira olaba ennimi z'abalwadde abafa zoogerebwa ebyo bye babadde bakola ki bawangaalirako kuba si kyekiri ku lulimi omuntu neyeekoona ejjinja naawe mulabu wemuze ekigambo ekinene bwe kiti ku mubiri gw'omuntu nga yeekonye bwekonye ejjinja kati oyo bukyanga agudde ku accident ali mu kukaaba awo ayogera biki niye omuntu yeekoona bwekonye n'ateekawo ogugambo ogunene n'amagamaga oba waliwo amawulidde Allahu akbar kati ate butyanga ali mu bulumi kyeyasambulamu bwe kyekyo kati tulina okulaba nga tunywera n'okusaba Allah atunyweze. Naam, Shk Salim akadde katambuliridde kiriza tumule mu katono tukomewo n'obubaka obusembayo biidhnillahi tabaraka wa taala inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tubakulisaayo mu bubaka obwo obutonotono bwe tufunye okuva mu Thurayya Islam Media nga twolekera enkomero ya programu yaffe ey'olwaleero y'ebibuuzo. Mukkirize mbategeeze nti ekitongole kyo ekya Thurayya Islam Media kyaguddewo okusoma okwa online. Okusoma okwo biidhnillah kugenda kubeera ku mukutu ogwa Zoom n'enkola endala yonna yonna, naye nga tugenda kuba tukusomesa nga osinzireyo gy'oli okwawukanako n'amasomero agali physical. Tugenda kuba tusomera ku internet. Nabwe kityo abayetaaze okumanya ebisingawo biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda kuba tusharinga enamba eza registration ku screen yawo. Mu ddakiika eziddako maaso awo tugenda kuba tusharinga enamba yenna abayagadde okujoyininga oba okwegatta ku programu eyo ey'okusoma. Waliwo programu ey'okubeera nti okwata Qur'an ku mwoyo, waliwo programu ey'okubeera nti oyiga otandikira ddala ya sarna ne tirawa, waliwo programu ey'okubeera nti nno osoma programu ya primary oba subjects ezisomesebwa mu primary n'otuula ekyomusanvu eri abo bonna abatafuna mukisa kubeera nti nno bagenda mu masomero ag'eddiini paka ku level eya thanawi. Nabwe kityo tubakubiriza mwenna nti
ng'ogyeko okubuulirira kwe mufuna mu misomo egy'enjawulo ne bamashekhe baffe bano, waliwo okusoma okulala ffe kwe tuyita structured way of learning, okubeera nti nno waliwo ebitabo ebigobererwa abaana babeera mu masomero y'ensoma gye basoma. Nabwe kityo ffe nga Thurayya Islam Media gwe mulanga gwaffe era kati kye tutambuza okulabika nti buli musiraamu yenna gy'ali era gy'asinziira afuna omukisa okuyiga n'asoma eddiini ye, nga bwe bagamba nti Ramadaani etuuse osobola okumanya wa obujulizi obwogera ku Ramadaani we buli, amateeka agafuga okusiiba wa we gali. Twadvocatinga ku nsonga eyo era tugirwanirira era gye twekubiriza okulabika nti society yeeyongeramu okuba tufune bantu bangi abakenkufu mu ddiini. Okuyiga okwogera olulimi Oluwalabu nayo programu eri biidhnillahi tabaraka wa taala. Twatandise ne kiyite demo classes oba sample classes, okubeera nti nno ogenda kuba tusoma era wotunula ku mukutu ogwa Thurayya olabako bamashekh abali ku lubaawo nga basomeseza ddala ebigambo ebitandikirwako. Nabwe kityo tubakubiriza mwenna tubeere nga tujjumbira programu eyo eya Thurayya Islam Media. Enamba tugitaddeko awo, yenna abayagadde okumanya ebisingawo ku kusoma okwo beera nga weekwata enamba eyo biidhnillahi tabaraka wa taala, gikubeko oba sindika akamessage mu WhatsApp. Bw'oba tusobodde kutufunya ku eyo enamba endala eza Thurayya nga ba administrators, osobola okulaba enamba eziyitawo awo wansi ku screen buli kiseera, kuba ku namba emu obeere ng'omanya ebisingawo. Thurayya Islam Media kansembye obubaka buno era nabo buva mu Thurayya Islam Media. Twabaleetedde program eya husband and wife, nayo tugenda kuba nayo era egenda kuba ng'eyita ku nkola eya Zoom. Tugenda kuba tusomera online. Omukolo ogwo bulijjo gutegekebwa buli mwaka, naye ogenda kubeera nga ku luno ogufuna ng'oyita ku nkola eya Zoom. So tujja kuba tubabulira ebisembayo oba ebikira ku ebyo ku nkola eyo. Tugenda kusoma tutya emisomo bamashekhe, akasente kapo gwe n'omwagalwawo mugenda kusasula akasente kenkana ki okujoyininga semina eyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Ennaku z'omwezi n'ebisingawo ku ebyo n'emisomo gyonna egigenda okuba nga gisomebwa mu nkola eya husband and wife tugenda kuba twongera okubibategeeza mu budde obujja mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Shk Salim Bbosa badde nsaba okkiriza ssebo ekitiibwa tusembyeyo ekibuuzo kimu tusobole okuba nti no tusiibula abatulaba era abatuwuliriza. Ono yenna Ndawula Fatuma agamba nti Sheikh, lwaki Makka basalirayo enviiri? Nze boosi yaŋŋamba nzisale nga tumaze emikolo n'entyamu, naye namala n'enzisala, naye nako kalombolombo. Kisookera ddala okusala enviiri yegimu ku mikolo gya hijja oba umura. Bw'omala okwetooloola n'ogenda ku Safa ne Marwa, ekiddako kuba kusala nviiri. Omusajja asala enviiri ze zonna n'azimalako oba okukendeezaako. Abasalako zonna nabbi yabasabira emirundi 3. Akendeezaako nabbi n'amusabira gumu. Naye bwe kiba ku mukyala akwata eno n'ajjako ky'abakoze ki ky'aba asobodde tasalako zonna. Kati yegimu ku mikolo egikolebwa omuntu ng'agenze Makka ku umura oba hijja. Njagala okusembyayo ekigambo kino kikangabwa. Olunaku olwajja ekiro nafunye essimu okuva mu USA ew'omukyala omu mukwano gwange ennyo nga waliwo omukyala eyafunye misunderstanding nebba mu kuwaanyisiganya ebirowoozo oba mu kuwaanyisiganya ebigambo n'amugamba nti genda ofumbirwe Allah.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. qaddara Allah, naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okumutegeera n'okumuwa ekitiibwa. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, kubanga Allah atuga nti wama qadarullah haqqa qadari, abantu okubeera nga tebawadde Allah kitiibwa. Allahu akbar. Oyo naye musiraamu n'akyama mu makaago ng'akimyemu mwannyoko kumuwasa, ng'akimyemu muwalawo amuwase, n'avaamu ekigambo ekigamba nti kati genda ofumbirwe Katonda, genda ofumbirwe Allah. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abusiraamu okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tayogerebwako bigambo binene. Tumuwe Allah ekitiibwa kye ekyenkizo. Naam. Ate abafumbo bakimanyi nti obufumbo bwe balimu bwa kutya Allah yekka. Naam. Ebigambo ebirimu okutyoboola ekitiibwa kya Allah ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Tukome wano inshallah. Saba tukome wano. Abatulaba era batuwuliriza, obubaka Shk Salim bwasembezzaayo bwannaku era musiiba. Abantu bonna bonna abageraageranya Allah era ne bamwenkanyankanya n'ebyo bo bye basuubira nti nno byagwanidde, Sheikh ze ensonga zasembezzaayo era kyemuva mulaba nga ayozezza ne ku mmunye. Tumanye obunene bwa Allah, tumwawule Allah, twegendereze ebigambo bye tukozesa, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bye yeetenda nabyo Allah bya mazima era ffenna bitukakatako okubeera nti nno tubigulumiza. Ekitende eky'okukkakkanya Allah okugamba nti genda ofumbirwe Allah, genda, kigambo kinene, tekisaanidde mwanadamu kubeera nti nno atenda nakyo Allah oba amuleeta amusisinkanya ekigambo ekifaanana bwe kityo. Programu yaffe y'olwaleero bwetyo bwefaananye era bwetyo bwerabise. Tubakubiriza mwenna era tubeebaza abasobodde okuyambako ku Thurayya Islam Media okubeera nti ne batuusaako da'wa. Tubasaba mwenna mugende maaso n'okusupportinga programu za Thurayya Islam Media ez'enjawulo, studio, da'wa programs zonna ze tuteekako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mbadde Mawejje Abdurahman ne Shk Salim Bbosa mu kuweereza programu y'olwaleero ey'ebibuuzo. Tubadde ne mukulu yawe Shafiq mu byuma ne Shafiq Senteza editor. Barakallahu fiikum. Tusinkane olwokusatu olujja mu bibuuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.